Sincere. Angagamba nti nga oluyimba terunakolebwa Chameleone yagezaako okumusabiriza. Nekyo nagala ku Dr. Jose Chameleone si wa ntondo. Omukazi wa mu industry omusajja bw'akusabiriza n'ogaana audio bw'afuluma tamukuwa. Ne Chameleone yakola audio ne video n'efuluma. Kati promotion wali obuzibu. Nenga Chameleone ya promotinga video ki. Yaganaga. Naye ze kyesaategedde oba omuwala yawulira Chameleone nga alihasinga ebigambo by'oluyimba. Wana ulidala inzo lima nga mulimu yingira wenjula tambula ndabe. Mbwe lulimo oluyimba lwabo ababiri. Yingira wenjula tambula ndabe. Akalo baye omuwala yawulira Chameleone nga alimba nalooza amusabi. Nalooza muwenjula. Okwamwa gwe bago nkwatemu gwe. Nabogola nakomao Kamiringa wabeera musajja watu. Osheke. Gai jangwana. Osheke. Nakomao. Naye omuwala engeri gye yakyogeddemu. Ali abaana bayimba music waabwe ba TikTok. Sewa nsonga lwaki omuntu aveeri natandika okugamba mwabumba wadde obudde music omulungi mumulese eno music omulungi gwogamba tumulese eno ali luddawo. Munange wana abayimbi Saimo Kankubuli abayimbi bayina omuzego bako bagendako baba Sayi the final episode. Natusibula sayi yangomera omusale oyingire mbitawe ebyafaayo tiwasibula sayi kuini aduha muthidala bonita okuyingira mitwalo 5 yepe mitwalo 10 emeza yakakadde kalamba hati Maulana ne Raini bakikoze kabawerekeddwa ko David Lutalo Eddie Kenzo Hajarunda Bero so abakasumba Bettina Namukasa n'abayimbi abalala bangi koganire ba comedians abaliko bayi sayi the final episode ngabi wagidwa Success Motors Sky Peace Tours and Travel Ziwa and Sands Galaxy FM Comedy Store Uganda Afro Mobile Nesanyuka TV. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 97362 ku Saimo official twagala okubanga tukubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba eno ya Sande kanjifunyiza emikolo yakulwana mwebali kubanga mutwegaseko siringa ggwe tuli kunakulwa Sando yambadde obuntu wa Educator yes fashion and olinganga agenda ku mikolo ova kusaba tukubaniriza asebo ne banyabo ku premier eno saa kazazi wera saa 6 of course tuba we tuli wano mubikola mtyane kasuku Simon Fish. Thank you for subscribing wero nyo kubaga ate mutwegaseko kizaamu amaanyi as usual buli sale tubeera wano full panel ate okubeera nga ate tubaweereza ne bannaye mutufuwe ku ssente ogambe nti Saimo emitwalo 2 nga kuwadde gawe junior nga njako emitwalo 15 ja transport junior akitawayo namba yeka guse osoloze amanyiro soloze omuzogo gw'aba YouTube baba kutugamba nti junior no bambe mwe ku ssente neteka ku namba yange naye manjagala kumanya oba shekola kalize namanya nti baweereza ssente kati ziyita wange so naye nga wewe kubanga atotwegaseko kale junior buza ku bantu Sunday nale tulabenga gye tusobola gitambuzaamu abatulaba twesiimye nnyo abakedde mu kyaki naffe gye tuva Sunday kuno bebali kwebaza Katonda n'okumwekwasa yagabeera yakola ki yajjawo agosika abafudde okujjawo biba bingi se kufa kwokka kwajjawo n'okujjawo ebyo ebyandittu bibi bibadde bigendo tutuukako
nebyabije nazikola ki ng'alaba bw'anaazikuwa ojja kufuukira ensi ekizibu nti mbw'alaba mitima akebera mitima kati abalamu n'agamba nti ne waliwo omuntu nga ssente bwejja mu bulamu bwakyuka mwalaba muzibe wesibifo yafuna ssente mu nnaku bbiri n'enjogera n'ekyukirawo sayima totuuza mu sitole eyo kwazo bonna enjogera zaakyuka yamukyaza ne gwe yakyaza n'agamba nze nakubye paasi sayima ekyo kiseetinga naye nkya ku Monday kaninde ku TikTok nobe nakwata omuliro ka video ka Junior mwakalaba na video je yafunenge poro video nali nfudde nalinda bagwasika ngobe siboko ate no yoli ya setting yaleta ne simu mzee nkole ekizomu mugwa kuseka ate go ku settinga Nebadai abalaba Saibo official tubagala nnyo anze siringa bannange eti nakedde mu kyaki essala gyenji okugenda mungi manyi ya ku YouTube kuno naye kakazize sawa mukaaga Saibo official tuba tutaddeyo likinga commentinga sharinga tobuuka bulango twagala Lawrence agulenga tempya yo sola lero zile sula moment anange mweri lero sula moment yakola nnyo kamera bagamba nti baade baludde okufuna omuntu abakoleranga sula sula akolera abantu netugamba nti munamukyalira kero baga lubaga kitalya nawulira Abakas nesoka nenjitunuulira bwenti iba ne Abakas akagambo wakajja wakali kakulumu bobaye eyo musula moment nenga mbanirizaako nnyo ku lunaku luno olwa Sunday abakedde masinzizo ag'enjawulo service zitera kuba 3 waliwo abakeerayo abagendayo ku 7 n'abagendayo olw'eggulu abava balese akiweebwayo nekatonda bane nange nsaba mpite nfuuka omusumba ayo wali faking eddoboozi lya Katonda so tubanirizaako nnyo ku Saibo official sabo wange mbanirizaako mwenna kuno olwa Sunday abali ku Saibo official amanya Frank Ntambi Wayne Balukeza the youngest East African professor the Jagan and Renegade Encyclopedia man the myth nabagamba lisa become a legend sebo Saibo era ku sula moment sula wale tuliawo omukyala nakuddamu yamuddamu yino so mami agamba ati mbalaba bemuwoleza tebakyava mu saloon ne makeup parlors mwanvumira bwerere sula mwanvumira bwerere open letter to sula mune walo yangambye nti ebbanga lenda bidde kasiye simulaba nkonga akubanga bwe yakuba kwolo yali mukambwe nti yagamba nti n'omutuke tuyomba naye tetumu identity crisis okay weekend mu entertainment world twagitandika n'omuwala yali ayagala okuvunaana ka miliyoni Serini Sincere angagamba nti nga oluyimba terunakolebwa Kamiliyoni yagezaako okumusabiriza nekyo nayagala ku Dr. Jose Kamiliyoni si wa ntondo omukazi wa mu industry omusajja bwakusabiriza n'ogaana audio bwafuluma tamukuwa ne Kamiliyoni yakola audio ne video n'efuluma kati promotion wali obuzibu nenga Kamiliyoni ya promotinga video ki yaganaga naye ze kyesaategedde oba omuwala yawulira Kamiliyoni nga alihasinga ebigambo by'oluyimba wana wulidde layinza oluyimba nga mulimu yingira wenjula tambula ndabe mbwe lulimu oluyimba lwabo ababiri yingira wenjula tambula ndabe akale baye omuwala yawulira Kamiliyoni nga alimba n'alowooza amusabi n'alowooza mu wenjula ogera oli oluyimba zera luwulidde nenga muba lyrics jode bawulidde ku lyrics ezo yingira wenjula tambula ndabe nenga kyokka sesa nakalaba kakiripo ku BBS naye tulimba nalunoonya lusirulaba nali njagaluulira kubanga nawulira oluyimba lyrics ziri neŋŋamba naye ono Kamiliyoni ono atekwa ba recording atamidde Kamiliyoni emu ku bantu bembadde nsibako waliwo lyrics zebatonda tomusubi yali surprise ndowooza naye kyamutiisa oddu promote oba yamwakwejjako oba yayimba kyamuli ku mutima kisoboka Kamili lekera oyimba ebikuli ku mutima luno kano katabuka okuwenjula
Bizo kwate bivaayo nenga awenjula. Agwe buli enyimba zo zimanyi. Wero buliddeko ng'ayimba wenju tisimba wenju omwana ndeka alayiko kyetya temutambula tambuzo. Mulimo kuwenjula. Mulimo kwe. Aliyo minga nakwe kalimba mambe jango ndabe jango. Naye gwasinza okutta abayimbi b'eggwa Abatwala mu depression. abatwala mu depression. Kale naye eyo tugenda wembadde obadde inashobora kugamba kuyingira awenjula atambula ndabe. Leta wenjudde. Omumi watuwadde mu. Chameleon seba abadde ayefudde musugwe kanyanya week eno yonna. Ada adendo zali kiza ataluyimba lwe. Ali ku Davira namala ku Davira yajja nayimba oluyimba olayini nezimubula nayimba musa Bobby Wine najjukira nsize. Yakikola kyali intentional. Kale. Ekyo kyali intentional. Yes. Kyali intentional. Kanante kwe. Twali twewuunyiza. Nagenda ku federation yawo ne Jackie Chandiru. Kale kwegamba wiki nasiba n'enviiri empya. Kali ebyo bisitole bya sinsi yayitayogedde nakod. kizimuweddeko. Yogedde nakod. Ezimunywenye. Kitegeeza Chameleon stories ezo zo zibaddewo mu kaliya yonna yonna ezo. Seyo exactly naye that kind of PR. Ezikyamunyeenyamu wadde n'omulundi n'ogumu. Ate akimanyi Chameleon yategeera kye bayita PR. Negative publicity ebadde mukoledde nnyo. Era abayimbi balina okyembracinga. Chameleon nga wakikwasaganya. Teyaddamu ebyo ate mama awunya ssebo ataakaaba ataakola eki. Yeewozeeko. Ye tugenda okulaba nga story efudde. Era ffe abakomeza Bagyokya bayida. Nego imagine abakujjanga naye nayongerezaako. Nakagamba nakubako ddi nakusabirizaako. Omwalabi yayogera bayite bikwatagana. Yatamidde. Tibayite bikwatagana. Abana nakusaba balungi bamanyidde kuyikwandika luzungu. Yagamba mbu yali tips. Alenga fe mateka g'obutamiivu ate bw'otamiridde nnyo osoma kwogera oluzungu. Bw'akuwe close up chairman waabwe alina kyagamba. Mu mateeka g'obutisinze chairman tomanyira tonsiribalirako. Mu kunywa kasita otamira bw'oti gw'otandika okubira wota abashalomu wata bagwa. Tomanyira wotamiira gw'obeera human resource. Tugaba emirimu eyo maba. Oluzungu lwonna encyclopedia n'ogijjayo. Nkwadde omulimu maye muli eyo mushirwa. Gomanyi pasara entambize y'akagaba. Naye ono sinsi. Aleka sayatamiira. Ate mu bayambalire obwebe dimansi. Balabira ddala dimansi tawedde emirimu. Manyi kola ku BBH ne Shaymo. Awo tukuwadde. Abagereka Foundation. N'osooka odda wali ebyeru ne weegiriisa. Neegiriisa. Naye ono omuwala yatulaga nti ate kasayatamiira oluzungu ne lufuumuuka. Simanyi dota wa grandson. By the way, on record, oluzungu lugwera nnyo ng'omuntu atamira. Kigamba ne kuno lwafuumuuka sinsiya teyabeera sinsiya school fees z'abazadde nalyoka abeera nga atulimbalimba ngenze ku poliisi ate sigenda muwa waabi ate biki naye mukama yayambi ekirala Saimo story yo by the way eri sensitive nnyo nafunye essimu ku Lwokuna sajja aliyo UK yayisemu Edison nankubira nangamba mu supporting abakwata abakazi okitegeera defense nayo wa Chameleon ne mugamba mukama wange tekiri bwe ekito ne munnyonnyola kyengamba nti stories zino wezijja bweziti tulina okufaayo nnyo ku audience. It is very highly sensitive. Omwala agenda namukomerera nnyo nego bakutte naye n'asirika. Wali mutuufu. Nakomerera omuwala. Kati yoyo yakubidde essimu aye lwe lugezigezi lw'abantu. Abakwata abakazi. Mbunze nakuwa omuwala nga kiremu eyo gyaliko ezo bayaliyo yo kiremu yo ya kisiru nga yali yetya lwaki tagenda mu court. It's cost of law to prove who is being raped. You can't be the accused the prosecutor in your own crime. Kakati omuntu wabanga ali ku ssali y'ebweru ye tamanyi nti eriyo story where people blackmail others. Omanyi abantu abakandwepinga ng'asirika. How many a day? Nayo osalawo okusirika. Nsalawo okusirika because I haven't collected enough evidence. Opulaninga Wenayagalira obujulizi tebufa kweta kisomangako mukulayimo tefa omutawe tebufunda. Uganda tebagibanja sente Congo nenga second generation ye yabba fe tuli third generation but we have to pay. Nene abakongo nabo ne batubanja sente ne batubanja n'omu mwabba embaawo zaabwe ne mubba buli kimu ne basirika nga bakolektinga bujulizi nitwabakoledde enguudo omugoguza wewamputu na kakati n'olwekyo wama Chameleon nze mwagala nnyo in that ye mwennyini negative news. Omanyi kyoli kyoyo Chameleon mawulire gatiisa era ye bw'omulaba
manyongera kusinkana ekirooto ekyentiisa. Chameleon talina positivity gyayimiriddeko, ye atambuliza kale kuba bantu bali bafudde bano concert zigenze bidongo amayembe gabitutte. People have now realized nti Chameleon kati wali wasobola okukola Chameleon byakola n'agwa mu lunaku yabigezaako waliwo ne baagala okwegera abaagala okukola aliens. So ntambi kyayogedde nti Chameleon ono ye bwatumanyizisiza. Waliwo omuntu nga bw'akola ekyamagezi weewunya ani yamugambye abikole. Chameleon yakoze charity. Teyinza tunda tesobola tunda oshegera bo bwe bate balwaniza obuki in deep controversies ate ezisudde abantu because waliwo omuyimbi gwe bateekako nti yakutta omuntu nekikola headlines ajavayo yennyonnyoleko munange kakati oluusi akoze n'ensobi Tadias omuntu ate okola ensobi mu kwogera awo twabamu amanya gabwe gagenze mu by'okusaaga. Waliwo abatandika stanti wano nga zatandikanga stanti natuuka ekisangala bakimulya nayagala stanti ajje eyambule ne stanti nekola ki negana okweyambulikika osegera naye kati Chameleon is a man of body. Nalaba no stage manager atugamba akabina yakajja mu ffako nawuliranga abikoye ne twagaana kale okubaje Chameleon muzanyi wabo badi waliwo wano we yayavulako nga bamuwadde emmotoka mu covid Chameleon ayavula waliwo yabuka ku fulo n'agwa wansi amagulu ne gamenyeka. Not until Daniela confirms. Yabuka kati so bambi Jose Chameleon eranze muganda we Palaso bwe yazanya akabadi kalien ayina ensobize yakola ng'alinga tebuza ku muganda we kabaka w'obubadi Palaso yanebozeza Chameleon ye Palaso yali alabyeko nga muganda wakuba abantu ne yeetonda evo yokola akabadi yakuba kukaba dite mwali tekatuuka. Anyway, now Pass the microphone to Sura. Wantu wali Sura kakati the biggest argument mu bino byonna tufunyeko sexual harassment claims mu industry muno ezamanyi of recent linda kulaba ofaafagana neza falani Wachi obwana n'abaana abato omusajja omukulu. Ndi musajja mukulu yanzaala. Takuzaana oli mukulu. Zafalani abaana babadde batongo. Ali mu kindergarten mu kwaya. Era nakiraba was disappointed. Thank you. Ngamba omusajja omukulu omwana akuyita anko omuzeeko. Zafalani okompita anko ma industry banga ya mujja. Yajja 2016 Zafalani. Gagwako. Kinga bayimbi. Kati aba muto oyo. Tawa mwasa tumwetaano kati. Gwe junior atandika okwogerako 2 gumu. Nali muto. Waliyo kyayavula naye sayimo kali kale sinadda kimu gwewe kakkirizibwa okujja mu industry ng'oli muto lwaki abasigadde bonna bajja bakulu. Anyway bale story ya Zafalani entuufu eriki Uncle Sulo giina tetugiina Zafalani muleke no tetugenda kudiscuss Zafalani as a person okujja ku claims za sima bansabiza ba ekituufu ekiriwo ffenna tukimanyi. Waliwo ebintu bibiri tubyawule. Njagala twawule okusabiriza, twawule ne sexual harassment. Nimbazungu oli okumusabiriza nga tayagala ebya sexual harassment. Ati waliwo osobola okujja n'omusabiriza n'agaana n'okivaako. N'eriyo bampaako abatuuka ne bagaana okusimba amaviivi. Eriyo bampaako abatuuka n'atuuka n'okugamba kaakati nze ndikodinga kiro. Emizimu ginninnya bajjajja ne bajja omwana n'amuyita mu studio ekiro kimu bibiri engwara ne ziruma. Tewawulirako abaali boogera ku ngwara ezaali emutundu awo nti manager agenda okuwulira ku madala wansi gyali yalaba bisiikirize alekamu ettaka kati agenda okulaba oli wayamba kakitanda wavaayo bakirira bw'ati omuyimbi gwendese mu meeting ate Lubaale amulinnya atya agenda okudduka nga si Lubaale ng'eriyo omuntu omu akoze eki
aswakidde okitegeera so Omwana oyo banne bw'ayima naye atama. so banenyaga ebintu bitutunulira Zafalani yakola statement n'agamba nti industry ye Uganda ebiseera ebisinga omukyala bw'asaba omusajja kolabo omusajja kyasooka okulowoozaako nga tannalowooza na bizinesi n'akivaamu kubakola ki kuba kwegatta okitegeera kuba kusabiriza okitegeera naye nga industry eno wetugitunulira n'abagagga bennyini abagezezzaako okussaamu ssente ekibasudde kimu kwebaka ku baana be bajja kuteekamu ssente Jacob oyo balina meeting gye baalimu omubuuzanga bamututte omugagga alaga nti azze kumanaginga muyimbi Jacob kyamusukkako n'agamba naye ozze mukola bizinesi oba ono tusayininga mukazi we wakwegattako baselekta William ne bafa naye n'akyogera wagenda okuyita ebbanga nga sexy claims ze zikola ki ze zivaayo kitegeera William waliwo Jacob Ramiti yaliwo Ramiti alabika yaliwo waliwo no batte yaliyo Sajja mukulu otayinza bbamu. meeting eyo ng'omutegedde omugagga oyo ng'aleese project ye yakola kiyakulunda okitegeera kati omutegedde kati kitegeeza industry industry ekya business kyafiira ddala oba abantu tebakyagirinamu ssuubi nti oluyimba baate balusuubira kwata ne bagaa katwegatte kiggwe twemalire yaawo n'abasinga bwe bakikola ki bwe bakitambuliza buli manager atayagale muyimbi gwa managinga omuyimbi bwamwekyangirangako tatubaako byatukaabira ati kati eyo perspective eba yaliri pazo naye ebanfu okitegeera kyovala n'oluyimba lwasobola kukuwa nkudi tasobola sukkawaawo perspective ye yebanfu business wise that's a wrong perspective okitegeera buli wobeera ne perspective ezo bweziti eziri naro kitegeeza ne kaliya yebeera ki naro kyekimpi oba shalo the basic and kuba nkudi naro kyekiri okumpi kitegeeza ne kaliya yennyini eba egenda kubeera naro kati gwe weebuuze wobanga bizinesi yo girowooza bwotyo kitegeeza n'ebirala biba bigenda kukola ki biba bigenda kufa okitegeera tulina okutandika okulowoozesa bizinesi eno abantu batandika ogitunuliranga bizinesi yesu okwegatta kubaamu sexuality mungi kale omuntu bw'oba omusabye akuwe mu ddembe bw'agaana kite okitegeera abaana ekisinga obba frustrating nga kye batya okwogera ye harassment twaliko n'omwana ku live yali lwekyole ne tumubuuza wali oharasingiddwako naganze muyimbi wa maanyi mu industry eno yali agezaako kuntuusaako gwa buliisa maanyi neneekera ku makya nenkimwogerako industry eba egenda kukubanze kubanga waaki w'amaanyi ate oli omu ku abo abaweebwa ekitiibwa kati omwana ayinza okujja n'akugamba harassment naye nga ne attempt rape mweziri ne rape endala zikola ki zibaawo banoonya engeri gye babyogerako ne bikola ki ne bigaana industry eno sebe erimu ab'ebitiibwa byayo nga bali marafuna bizibu bya mpuuga ensi nemanya amazima agabadde emabega mwebali nga tebakola ki teboogerwako kati omwana buli wayogera sex story ya harassment goyina mmuza bbali omubuuze harassment ng'ekomawa oluusi ziba rape tugattisa ebintu bingi mu gundi mu harassment eyo waliwo abayimbi bemmanyi wano mu Uganda nga baatandika okuyimba naye nga baali beetunda naye kati abantu bagenda tuconfusing ebintu bingi mu kintu kimu sebo bitwawulire sebo gw'omwawuzi abayimbi bangi bemmanyiika bamunyiza n'okubogerako amanyi Tulya initials nti LJ nambye initials asobola okubeera ntambi no nedda initials isobola okubeera kirala andi kati leero maze okwogera erinnya ly'omuntu ate linnya ndyogedde akaako mukajjamu nedda LJ isobola okubeera Lanita Julungu gweyiya ojja kukakana genda maaso wamma naye nga bambi bino ebintu by'okutigaatiga abawala kutigaatiga you're making it worse anti era bwe kiva tosobola like anyway kutigaatiga kibanga kukwata mu bintu kwe biva because omuntu omugwira bugwizi era otandika kumutigaatiga mpola mpola so abayimbi bangi nze nkule waliwo studio emakindi awo omuyimbi yakola akantu kalinga ejjembe kati alikodinga kiro wogendayo n'akutiisatiisa nja kuwa amayembe nno ng'olwaki akutiisatiisa okkirize kati nompa ejjembe n'atambula naye paka ddi ng'okkiriza bangi abakuba ebigwa mu studio yawe emakindi saagala kugyogera so bino ebintu abayimbi abamu bali okke
n'abayimbi abasinga obulungi betuwa ekitiibwa kati babakozeeko ebintu bino like bangi yazi neewunyiza nnyo okulaba n'omuwala oba ye Cynthia biki ng'agamba nti Chameleone yamukaka ebbanga lyonna yamusaba tamukaka tweet yasooka yagamba yamurepinga tweet yali ayagala kati ze kambabulire he wanted to fuck me fine ayinza okuba Chameleone yali atamidde n'ebbanga lyonna tulabidde Chameleone ekyo kibadde tekimuliiko ekyo just black wali omwaddeko ku muganda nedda waliwo ebintu bye tulaba Chameleone yasooka by the munafu ebizibu byalina bingi akawala katukuba kagenda kumutta buzi amazima gali bwe gato teri musajja yanyagadde kuwolerezebwa nga muwolerezebwa bwe mutuntu munafu tujjayo ensonga nga bwe ziri Chameleone ku Cynthia tasobola wadde omuntu kako kayinki bbiri tasobola munafu nnyo kati ayebyeyebye okitegeera ayebyeyebye ayina buno obuugi bwe okitegeera buno obw'abaana Chameleone watuukira okutambula n'obuugi mu flask Dallows ne bamutabulira bikopo mukaaga nga yakulwepinga Chameleone yalinga baby gwokwata ne condom yaba agenda ogikozesa baby ayima kakati n'olwekyo wamazoko omaliriza Chameleone oyo muwala fine oyo muwala yabadde amuwaayiriza ku bantu abasobola okulepinga abawala mu Uganda wano Chameleone taliimu ne mulimu ebivubuka birima kindi awo ne Salama Road bye bikyasinza okwetikka omugugu omunene gw'okutigatiga abawala mu studio byefuula bipromota byefuula mu byo bye artist manager byefuula mu byo bye bitegere nnyo abayimbi n'abayimbi abasinga obungi waliwo n'ekyagamba omu mu kyekigaba awards za BET okitegeera kati olero kiri mu kusabiriza kati abayimbi abatera okutigatiga abawala bakatera kukozesa bigambo ki bagobamanyi kati abayimbi abatera okutigatiga abawala babeera nnyo mu studio akugera oli eri mu booth olicordinga najja yefuula ateze microphone akutereza akagundi wakwata ku bina bwati okitegeera wagamba kati akayimba olaba kati olaba akuletera mu mbeera kati ngaba nabayimbi abatwawo bazza falani kati nze olaba na managing ko Shiba nze namutuusa awo waali nze olaba ne Spice Dana nze namutuusa awo waali kati ofuna ekibugumirize buli mwafuna ekibugumirize jukira tiye kyavuga Kenzo taba kunkwata bulungi singa BET tadinda nje mujjeko nze nagendako kambawo Jessica scenario katono nnyo Spice Dana oyo yali yatandika okuyimba nagendako wa producer we nga yakakola kayimba onsanuula Fizo yali kusala Road awo nekye nasangayo mu studio ndeka nawe wasanga yoji nawe senkubuulira waliyo omufaliso bebakako waliyo omufaliso waliyo Katedi Beya okitege waliyo Piro Biri ne hano bali kodinga bebaka bwebazi omufaliso kwaliko ki ebimu kale sigenda kubyogera olw'embeera y'obudde wakukwalako kwali mubisi naye nalaba embeera ninganga embeera mutufu tenzikiriza kubeera wano okitegeera so ningamba kati wano music system kati watambula okitegeera so bino ebintu baneete bitandise leero ne waliwo abantu abamu jasa babikozesa nga just blackmail kati nga ku Chameleone ebeera blackmail awenjagala awakulu nnyo junior soko pesa submission yewe awenjagala ndi kituufu saga tufutige ebintu bino ebitebikola ki tebiriiyo ne waliwo omuyimbi gwolabanga tagwanidde ku kyogera ng'olaba support gy'alina ne wabanga odirinzeeko ne kampu ye nga kiyinza okubeera ekizibu n'amusabiriza otya Saimo omwoyo gw'okulya gwo guyinza obbeerawo n'omulwadde abeerawo naye nga ayagala ekyokulya naye nga bambi tasobola ng'obusobozi bw'okulya tabulina obusobozi bw'okulya twawula ebintu bibiri obusobozi omwoyo ayinza okweyamu gwe paka nkwatemu gwe n'abogola n'akomaawo Kamiri nga waabeera musajja wano okitegeera gwe jangwana okitegeera n'akomaawo naye omuwala engeri gye yakyogeddemu
ngoyizo gamba olusozi lwa veri ne lumugwira wano tulina agavubuka gosolo tuganti gadde gagala kulwepinga fenna nga pano ne tugaye ekyo kyo kiye wabati yamukuta jamukwata era n'omwana tumuwa amagezi nti weegendereze ebifuba biri babeera mu bifuba babeera mu biki kango olaba amaanyi agakola ki ne kati kamiiri waabwe musajja yimirira ku stage nga n'empale basikola ki kati yoyo anakwata oba mukazi nze kankubuulire oyo omuwala simanya andibadde atwetondera ku bbana eno Junior soko maliza Simon waliwo style ezimu ng'omukazi yakutte n'ekiri abantu tebakitegeera waliwo eyagamba baamulwepinga naye yali waggulu ate ng'alinga ebbomba bwakka bwaki ezo style nozigamba omulamuzi kuba omulamuzi abuza ani yali waggulu baali mbikata bya lumondo okumala essaawa ezo naye nga bwakka bw'ayambuka namalaga nti muganda we yakoze eki naye ng'omukooti atya kuba obujulizi style yali emuloopa so omuwala ono alina okugenda mu maaso n'atugamba nti omusajja ayinza okuba yali asaaga ki busaazi naye ng'ekyo kibeerawo naye bino ebya bulaka of course okusabiriza kya bulijjo Simon affe abali ku pana eno tulina abaala abatusabiriza omuntu n'alaba kintambi ekyo nagaa nenkikwatako bangi era nze mbalaba mukome olubuto lwa sulo olwo mwinbox sirinamu abakazi basatu 45 plus nange ninayo omwo mukadde yawanguka amanya ayagala ntambi kitabye ekyo kipe ekitwale e Sweden kibonaabona so bo balaba oli wano obona ti abakazi kati amala okutwala ake ntambi ye yanesibako nze nani musanzeewa neyasembeyo okunja yangambye akola bati nti njagala muwonye ensi ya Museveni webale nnyo naye ate Simon awulayiko obabbira mu magezi ati awelabayo nga watandise ddi okulumirirwa bwe bituuka eyo Simon aba agenda kufuuka ki omwawule oba Zakayo omuwooza kati abo bonna batannakuwa kitegeeza tebannasasula registration fee abagamba oyo nno ntambi wa kusasulira registration fee $2 million bikyazinoonya naye nga ye ntambi ba 45 plus abamwepikira naye mirabe mmanyi alenge gyalambikamu ensonga waliwo yajja mu comment section yagamba Simon wamanyira nti bakulu yajja mu comment section yagamba oyo ntambi mulya boyiro nemmanya kati boyiro kigambo kikulu kiringa sula we yayogerera Abakas ne twewuunya olwajjo Mako yatuwadde ebyafaayo bya sula nga si wakati nze mwennyini omukazi yajja naŋŋamba Junior njagala kupima ttaka lyange nina ekyapa kye njagala onkolere nti kiriwo ng'ate ayagala mupimewa naye asoma abusaveeya so ebyokusabiriza byo ate waliwo n'abantu abajja Simon linagamba omuntu n'ayagala mukole mwenna naye n'omugamba nti tamuzi zange ziri bwe ziti bw'oba oyagala nkulangire $1,000,000 5 gasigaze nkulya 5 buli round tugibalemu 10 kye bayita tugusaze expert tugusaze kiwato diruze ebiwato ti buli lwawundi ya mitwalo ki 10 n'atuuka ku mitwalo nga 3 nagoma Junior nkooye kankuwe 7 nkoleki sebyo tebijja bulamu mu industry bikkirizibwa kye batuyita gentleman's agreement ne kati omuntu obinga abadde asabiriza agreement si nyingi okay kale katwetolemu katono nnyo then tugenda bbanga ate tukomawo twagala tutunere blackmails zino how do we control it y'omuyimbi kimugattako kira kimulekawo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba
tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tudeliveringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. SMP Tours and Travels nateekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $35 zokka genda kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June. Okumanya ebisingawo kuba 0759 7 musanvu mukaga musanvu oba 0785 597 307 oba jangu July na Complex Room Street Kampala Uganda. To emailing ku smtoursandtravelsug@gmail.com oba ku website yaffe www.smptoursandtravels.com. Jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Komyewo okyali ku Same Official njala kubebaza mwena bali bu premier yawo mu comments so okubanga otekawo comment yo mpola mpola oso okutunyumiza ku mboozi awo mpola mpola ate nga betugenda maaso ne show eno ministry y'ebyobulamu nga bali ne bannafa ba USAID nga bali ne bannafa ba PEPFAR bagamba nti obanga oli HIV positive ate nga olina sukaali olina pressure n'ebifaanaganako bwe bityo bagamba nti bagonzezza mu ngeri gy'osobola okubanga ofunamu eddagala lyo mu kye baatumye drug refill program. Drug refill program kyokola otegeeza ababadde bakuwa eddagala jjukira kalinzo osanga nga erya pressure olijja wano erya sukaali olijja wali. Kakati kye tukola eddagala eryo ffe twekolamu omulimu ne tulikuŋŋaanya ne tulikuteera ku famasi eyo emu ate famasi eyo ng'ekulinaanyaawo wooli. Kakati namba y'essimu eyo gy'olaba ku screen eyo gy'oba okubako kati osobole okumanya emitendera n'engeri gy'osobola okuba nga oyitamu osobole okuba nga ate osigala ng'oli mulamu. Kakati ebiseera ebisinga ne woonaamira eddagala lyo erya HIV naye ng'ate pressure togikontrolinze yejja maze ekkube ne sukaali bw'otyo kati kitegeeza eddagala lyo lirina dimakinga wamu obulamu busigale nga bugumu ate nga bw'amaanyi. Kale tukomyewo ntambi nzirawo kakati ntambi biri byonna byobwali tubyogeddeko na biki byonna nikuyiga bwali omwana nga bwasusa kati ba sex harassment eneggwa kuba naaba nabo benyini abo babyalimu nabo byalimu oyo keke katale yandikando. But let's look at the blackmail side of it. N'ekyokubiri ekyo kitimba siganya abasajja bakaka basabiriza naye ndabanga buli omu afunye kazi ndala ataniko kivugiramu wabuli mukazi yenna gwobuuza bali bakusezeka ekibatu ayina emboozi y'ekibatu. Yes, nabadde nsoma story ya Lydia Jasmine gye yakola ku Lwokuna. Jasmine ye n'agamba tanaba kubeeranga experience nga kintu bwekityo. Ekisookera ddala nalwaki tuli wano ssaawa zino Zafarani kenyini namubuuza ekibuuzo kuba yasoka yaleta issue ya sex harassment namugamba ne Zafarani tubeere beerufu eri banna Uganda oba yaga tujampinge ku campaign yo. Kisooka Zafarani oli muyimbi wa record label. Record label ebiseera ebisinga bibera nteeketeeke bulungi ekimala ebintu nga collaborations ezo ne zibeera mu ssente buli kimu yekiteekamu okitegeera n'oba ogenze mu studios tusuubira ntobaako neki ne ttiimu gy'ogenze nayo nze kinali nsinga okwagala okumubuuza nti kale leka tuneeminge tusheminge tuba tuli ku campaign ey'obwerufu kubanga mu bazungu bali ssebo kituuka mu bintu ng'ebyo. Campaign yakolebwa namba ku Arakeri ne yamusayidi ne mute Arakeri n'okuba n'endala kanso Arakeri naye bonna byakolako ebintu ne bajja essaawa zino Arakeri ali mu nkomyo nti that is criminality. Weebeera nga mulimu rape mba mulimu okukaka obeera nga ovuddeyo oyagala okiguza bannayuganda making sure nti ogenda kiwookinga paka gye kiggwera. Otherwise wokyogeramu obwogezi wano tugenda kulowooza nti ofuuse byekwaso oli mu kwekwasa nti ensonga lwaki toyitawo olemeredde okubeera nti no oteera abasajja ebintu ate nga bali abayimbi abayiseewo tusigira ekifaananyi nti bo bamaze kuba nga bateera abasajja bintu kubeera nga bakola ki nga bayitawo. Ekyokubiri Saimo it takes two to tango nga tutunaba kubeera nga tukastigatinga abasajja ku saidi eno abasabiriza abawala n'abamu abateekako amaviivi ku saidi y'abawala nabo mulimu obwamalaya mu industry eno ebyaddala obwamalaya nga in fact n'omuwala yakuwa ne offer n'agamba nze badde nina kino on the table because olumu nawe obuuza what are you bringing on the table. Omuyimbi talina manager talina record label ayagala okuba nga ayitawo
naye ng'alina omubiri gwe alina buli kimu ofa ezo nga balabe bazirendalingira eri abasajja kati nze kwata musical ze kati offer oginterawo otya nsooka nenzijira mu bugoye bwa katale yandikando nga woobulabi sema ebyo ddala tuli bantu omusayi guba guddukira ku sipiidi ya waggulu ng'olabye akane tutuliyiseemu bweriti amaddu sabozi ekyoyooyo ogundi akiyimba nina rose ekyoyooyo ekindese nkugambe ekyoyooyo okiraba nti nabawala ku sayidi yaabwe nabo bagenda kulemezaawo omuze guno singa basigala beetwala mu mbeera gye beetwalamu. Of course someone could argue n'agamba nti waliwo yagamba nti tosobola kubeera nti onenya muwala nnyambala yembi lwaki bamutuusizzako kye bamutuusaako ne mu society nga twagala both sides tuzitakolinge ne bannyinaffe bano nabo beekubemuko ku ttooki ba-incitinga kibatu yes ba-incitinga ekibatu nti noyingira studio y'omuntu ng'oyambadde nga bw'oyambadde booti ebyaddala nze nakopya paundi yajjakawo ku station nga ayambadde kyenakola nalekerawo mutunuulira okitegeera omaliriza bambi empisa z'envundo ozigjeeyo ng'omwana obaddala akoze eki naye general ndowooza I wouldn't want to say nti no kiri nnomo oba tukinomalize nze naye nga terera ge mazima sexuality n'abakyala okubatwala nga sex objects be baana baliwo mu industry mu nsi yonna okitegeera that's why saawa zino ogenda okulaba nti music labels ezisayininza abaana ab'obuwala nga bato ebyaddala kuva ku ngeri gye balina okuba nga bambalamu kuva ku makeup waabwe kuva ku decisions z'abasajja balina okubeera nga badeetinga kuva ku ddiwe balina okuba nga bafuna embuto byonna byonna biri controlled by the business people bateekamu ssente esaawa zino singa baba bakusayininze sayimu nti oli muwala wa myaka 22 kizibu nnyo okuba nga ogenda kuzaala mwana paka ku myaka 35 awo weewatyo bakugaana ozaala tebakigaba na direct ne bakuteeka mu mbeera nga tosobola because ogenda bafiiriza ssente ogenda mala emyaka 2 oba 3 ng'omissinga mu action ng'ate ye prime time yo olina okubeera ng'obakolera ssente gundi azadde alina emyaka 33 oba 34 Rihanna omwana wa Sosa ne A$AP Rocky Beyonce naye tazadde nga muto basooka ne yamukamulakamulamu kaawo n'oba ogenze mu sports baana ba Venus Serena sisters Serena ne Venus Williams nabo balaba nti amidst of ono omuntu akuteekamu ssente ku side ya business eyiye sex agenda kujja into play whether kukukwananga Tony Motola we yakwana Mariah Carey nga te manager we musoni n'amukwana n'afuka husband and wife though enkolagana yabwe ne yawukanamu so bino ebintu by'okwekwana ebyokwezaalamu ebyokwewaako bye batu biki byonna byonna kibadde normalized nga be baana baliwo mu industry so kizibu nnyo essaawa zino sayima okusuubiza nti sex indecency egenda kubeera eyabulira ekisaawe ky'ebyamasanyu kubanga factor number 1 ekisinga okubeera ng'ekitambuza in the first place nti ba music abateekamu ssente basayimo beeyo bakimanyire spending purchasing power omusajja yaba nayo yaba n'essente zigenda okujja mu show naye omukazi gw'olina okumuleetera gye omusajja ayagala ki okitegeera era bagamba simanyi kamini kambale abeere nga alabako wano ebbere lipike libeere nga ligiragiramu wano ebyaddala that is the mode of business eri mu ndongo nti morale ku bantu aba moralists bakasirye kiri very abnormal naye osanga abasajja bakola ssente basula n'obugoye yabutunga oba okitegeera tulina record label gye mmanyi wano gye mbadde mwogera abamoro tetulina ssente nedda muba mwagala ssente naye mwempisa muzikulembeza abakola ssente basula nedda kyeŋŋamba mwabamoro empisa zezisooka neeyisa naye ono wa business kasabeera nga agenda compromisinga morals afune ssente ye agenda going for the latter kati ye industry weeri essaawa zino nti embeera y'ebyobukaba sayimo tukkirize oba tugaane be baana baliwo ku mirimu gye tukolera ng'ovudde ku bya entertainment mu mizannyo gye tuwagira ne gye tuzannya mu ndongo mu firimu mu politics ate kisusse n'okusukka bannange bangamba akaggo kaali mu byobufuzi awo tuyingira 221 ng'osobola okweyala wali waliwo n'omubaka gwe bansongera kangamba nti omwana oyo era wamputu okitegedde ekifo kye yakijja mu masuuka kati gwe moralist kati gwe moralist kasirye oli mu nsi nkyamu oli mu past eri mu simanyi 1600 AD oba simanyi BC oli eyo naye mu normal world essaawa zino genda luddawa genda mu makyaki genda mu makereziya genda mu masomero twakalaba ono omusajja Senfuma
okitegedde ensonga ezo zeezo. Teacher Senfuma. The stick has become a stick. Akaggo kafuusa akaggo, ekibatu kifuusa ekibatu. Naye nze kyensinga okugirayo wensobola okujja n'enteekawo amaanyi gange lyerine vivi siryagalira ddala. Naye ekibatu sayima ekibatu kiteekewo ekibatu oli akifunyeemu oba akikubeemu mugende mu maaso. Kyesaagala be bayimbi okwekwasa nti ekyo kubanga era it is our right okutega ekibatu. Waliwo omwana gwe batera odyeregera kasuku itega ekibatu mbu yatega ekibatu bwati omwana n'amugira bwati n'akizinga namala n'amubongako. Okiraba kakati baganda baffe basista baffe bazafarani ensonga yo oba ogireese making sure nti eggumba eririmu kyekide vivi nawe kibeera kibatu nga kyeweekwasiza okukwana kiri nno tugaanibwa naffe batukuula oli neefula akwagadde otaddewo ekibatu n'akutambuza omwana yantambuza sayimo myaka 2 nteekamu ssente zange nkola muno wakisente zempaga nakulabaawo wateekamu alina emitwalo gye 3 ajali gya dola ate bane ekibatu tekikoma ku bayimbi bokka kibatu kirina mba abamawulire bapresenter wala baana nga sebo kiyitirivu nnyo bange ennaku zino waliwo doni tyakola bapresenter omugagga ali eyo omugagga w'entinda wantinda simanyi abeera ne bage mugagga mune tyakola bizinesi ye eri ntinda naye yabeera nansana nimuyinza oba gwe muliko mulala tyaka mulala yoyo nga yoyo ali kuba presenter mu bapresenter kwomu 1 down 2 down bagenda nno kwewalanira balabe future eri awo tewali future ekigenda okukola ki yabajja okumukuba ekigo kubanga era bampita mu office ne kamera gyezi bampita mu office omukulu naagala nzigaliremu mbu namwogerako ne mugageza naagala okukuba essimu bw'aleetera poliisi mugaa tokikola mujja bankuteeke wansi ozaali agenda aleeta poliisi nagenda okulaba aleese ssente afunyiza kasa omugagga afunya ngendo zikebera bwe nti nanga najjidde ki wamukuba ku nsolo botto. Okay kale ndowooza ekyekyo kibeeraawo naye mu mbeera yonna buli mukyala yenna asaana akwanibwe asaana yebake n'omuntu ng'akkiriza era buli musajja yenna nga yobaka n'omukazi nga takkiriza ne waba talina gy'akuloopye kikyamu tukivumirira kozesa obukodyo bonna mama yakuba osobola okugamba taata ne maama baafa wala abasajja bateeka obukodyo mu kusabiriza n'osiita n'okaaba mpaka zigenda kola nampulira omutima gulumuma kati bagamba omuntu asinga okusiita ebigere lwasa kikaba atisi bakugeyo okusiita naye nga tetugenzeko niwakutte tawangaala era nedda ssebo madde nsabe temegenda kale tuvuddewo bane wiiki eno shifula n'ozambe bafuuse obuzibu weekend ndoza liguli eribadde ku buli TV gye ndabye twagenze okumaliriza nga shifula aguddemu ogambye buli TV nagikoze nga mbavuma kuba nalabye Loni Genius ng'omwana abuuza ng'omwana byadda mutamudda ambuuza watandikira jjo okuyimba nti simate enkoko zaabiise ne zikola ziti egamba Katonda we tutuuse naye ekyo tugenda kizingira mu statement ya EPAS. Soko nfune gundi ya EPAS awo. EPAS ngitegeke bulungi. EPAS si musanyufu n'engeri mainstream media gye embracing mu music okuva ku TikTok nga babasajja bakwata obudde ne bateekamu obudde. Bayire nalabye kwamba nali ndubuuza lwaki oli ku Gloria Bugi omututamya. Wakirabye kyana ki Gloria Bugi? Era kuba kimpi. Ate obumpi bwa ikyana kye watugambye waraba pia paundi ziwatunula eri ebbali kati ate wano tugende tukebere tulina ddembe kubabalanga Gloria Bugi abatwala attention yaffe nga twetaaga ebibiina by'abasajja psychological torture kisoboka naye mune waliwo n'abakyala abalaba abaminga sex object nga bwe kiri ku ntambi ndeka soko tuwe apasi yagamba
We need a bit of gatekeeping in the Sebo Ugandan vunula music mukama waffe. industry. Apasa agamba, we need a bit of gatekeeping. We need a bit of yani ne pastor wandikira lwambidde no lusomeka. We need a bit of gatekeeping in the Ugandan music industry. Sebo vunula. Antikati Gatekeeping kikuleze. Antikati kumenjoki. Aha, Sumulula. We need a bit of gatekeeping in the Ugandan music industry. Twetaagamu okutandika okugira mu industry. Too much stupid music out here. Music omusiru mungi wano. Too much stupid music out here. Music omusiru ayitiridde wano mu industry. Anything funny and stupid is now a song. Gwe kasita kijjanga kisesanga kya kisiru luba lufuuse luyimba. What is the standard? Omutendera gwe guliwa kwe tupimira. Back then you had to have something good to be on radio or TV. Luli wayinanga okubanga oyina ekirungi okubeera ku TV oba radio. But nowadays all you need is to be viral and boom! Olemwa. Kati just weetaaga bwetaazi kuba hiti ku TikTok nga watusedda ku show ya Saimo. We need more good music playing on radio. Twetaagayo ku nnyimba ennyingi eziwerako nga zizannya ku radio. TVs and clubs ne tuswala. Ku ma TV ne mabaara eyo muri mutuswaza. How can Ugandan music compete on the world stage with this kind of music? Music wa Uganda asobola okuba atya nga avuganya ku nsi yonna ng'olwaleero Zambia national anthem. And enkudi. Naye agyogedde. Totabiikiriza nnyimba z'abasajja. So, awe tuli. Epas week eno. Ena pose iPhone 2. iPhone is 0. Zake mabega banyigawo kudde mabega. Yes. Search. Latest Ugandan music. Week eno ennyimba ezifulumye. Oba kale mu weeks zine ebbiri Zambe mwabadde. Tulina olimba baluyita Lydia Jasmine nga aline unknown baluyita freezing. Nzina bwatu ina line gy'olumanyiko naye it's a very good song. Nalulidde oli ku ssanyu nga nze gy'omanyi please assanyu nga mu motoka. Maria Vairota. Maria Vairota lwa nnaku 7. Niyinza okubuuza ani alumanyi. Wadde abali mu comment section teri. Manyi osukka olumu awululeke. Gundi Drake Kali aludde ebbanga nga tali tafulumya luyimba. Oyabba sente zaffe. Alina oluyimba ne Chameleone. Naye bw'obuuza ani alumanyi. Ndabirwamu. Oyinza okulaba nga tewali alukola ki? Alumanyi. Yono lwagaana n'otambula. Kaakati Dr. Jose Chameleone nzigulira yakulumiza video. Mambi. Njidde musache vivi. Anyomula Rolex Fikfa Maker lwannaku 4. Style on Tamiv. Pia Pounds ne Johnny Black Style. Balina oluyimba lwalita Style lwafulumye. This week has had music. Tuyinza okusulawo. Naye zino zonna ennyimba oluyimba lumu nga challenge lwakuba omuvubuka atuuzizza omuwala kuno omuwala anyeenya ekiwato kati abasajja bo balaba ekiwato nga kyenyenya bweti bagamba kati agali mu ye. Music wa bana ne bamukola ki? Ne bamwerabira. Ne basitula luno. Kasirye. Zambe. Lwakuba gundi eno saagitegedde nti enaatuuka wano. Singa nategedde nti enaatuuka wano waliwo ebintu ebimu bye nandyetisse data wa Songo Boost app. Ekuŋŋaanya power play eza radio. Ne tulaba nnyimba ki ezisinga okuzannyibwa. Omanyi tugenda tubeera ku TikTok yaffe ne tulimba nti kino kiriko kyokka. TikTok influencinze nnyo media ezirimu bannamawulire abanafu abataagala nnyo okukola ki. Kaakati emabega kaawo okulwokuna nali ku CBS awo. Ennyimba ezo zonna ezisinga ezoogerwawo zikubwa. Okitegeera kitegeeza kyangu nnyo okusanga abantu abatali just excited by social media ng'ennyimba ezo ze bakola ki ze bamanyi. Kye nandibadde nkeberako singa nabadde ekitegedde kinatuuka wano twandigenze ku numbers zirinako ki. Namba emu ku Songo Boost app oluyimba baluyita Love Commissioner lwa Rema Namakula ne David Lutalo. Namba 2 Swiririri by Kapeke ne Bawani ne Olip X wa Sheila. Namba 3 Masavu Atenga Gocha Lwazawi. Namba 4 Sipimika Queen Shiba. Namba 5 Tompa
Vinka ne bano abawala Kataleya ne Kando. Forever olwa Chris Evans, teri agaana Rachel Ray ne Ava Peace, Masavu ne Ready Masavu Ray. Namba mwenda It's Okay olwa number 5. Number mwenda It's Okay by Acidic Vocals. Number 10 All Over You by Vinka. Number 11 Commander by Johnny Black. Number 12 Oturo by Zafarani. Number 13 Rusty Chance by Ichi Acidic Vocal ngenda koma 15. Number 14 Forever Uncle Ronnie nga featuring Spice Diana. Number 15 abeyo lwa DJ Shiru. Okitegeera number 16 nzigulira mwajira. Songo Boost kitegeeza ze nyimbe ezisinga okuzanyibwa ku mpewo ku radio ezisinga mu Uganda wonna. Kati gwe artist agamba nti radio zisinga kuzanya ziri. Olulo eruba teruli wano. Tomanyi just kuzanya na media. Epas tomanyi kuzanya na media. Lwaki mweno playlist ya Songo Boost tolimu. Eno teri influenced by TikTok. Kubanga ennyimba zino ezisinga zetwogerako ziwemula wali batyo zikuba. Ostegedde kati kitegeeza otunuulidde ground emu social media ate nga n'otogiusing at your fullest. Okitegeera njagala tujjewo emboozi ezo ez'ennyimba enfuuse ezisinga okutunda. Waliwo etwali ku CBS era awo ne baŋŋamba nti enkudi efuuse enkudi. Tugenda okugyayo data owa YouTube ng'enkudi yafuluma emyezi 4 emabega eri 3,000. Love Commissioner nga lwa weeks nga luli mu kakadde kamu kitundu. Ne mbabuuza kiki emugamba nti namba ezisinga ziri mugoberera bya kisiru. Data agamba kirala. Waliwo hit of the moment ekitu kyekijja ne kikuba Kabaka Mwanga n'akuba tetusobola byewala. Omugenze kyamusse butaagala ndongo tetusobola byewala. Eriye ebintu ebijjanga bituyise muyise tusobola bikola kibyewala. Nate tebigenda kumalawo bbanga ddene nnyo. Kitegeeza gwe ayagala ebinaawangaala kola ekituufu ekinaawangaala okiteeke mu makubo amatuufu. Olwaleero singa obadde otugamba nti social media promotinga bifu nga ku Songo Boost kwoli twandikuwuliriza. Acidic Vocal ayogere kubanga ayina ennyimba mmeka? 3 mu top 16 eyaki eya Songo Boost. Okitegeera era ne we twabadde twogera naye jjo ku live kwe twabadde naye ng'awaana social media bitya. N'agamba yafulumya akayimba ku makya ssaawa 4 yagenza otuuka gy'agenda performing ekiro ng'ayimba n'abantu kayiseewa. Kuba yakulaga nti bw'amala okukafulumya akateekamu amaanyi n'asindika. Atimanyi bino ebyaba n'ozambi tajja kusindika nnyo. Kati yo okuvuga okubaako kyasuuza ozambi alina okusindika eki ennyo. Ne wano tulina abantu afulumya album n'omubuuza content gwe wagitegekera agenda ogipromotinga aliwa nga taliiwo. Budget gye wagitegekera agenda ogisindika eriwa nga teriiwo. Ennyimba 3 ze walondamu n'ogamba zino ze ngenda okusaamu ku radio zizannye nga ziriwa nga teziriiwo. Interview ze wagendako okusindika album yo ziriwa nga teziriiwo. Gwe nokera ku makya nalabako Epasinga agamba BBC yakozeeko interview ku alubamu yange mwe temunnankolako. Bwe kibanga BBC esooka kunoonya abo bategeevu ebyewaffe nga ntambi we yaŋŋambye n'ensi teri nnomo gwayina okunoonya. Gwe ogambe ani gwogenda okulumya omutwe mbwepasi Kampala wano mb'oli alumwe nnyo mbwepasi yafulumiza alubamu akunoonya. Gw'olina okutegeka marketing campaign yo marketing tour n'ogitegeka ng'olonze n'ennyimba 3 z'oyagala zikole ki zisoosowazibwe. Ze yagezaako sindika zaatambula. They can only go far bw'oba tosindise eki tosindise nnyo. Ebintu ebirungi byatuuka ekiseera nga byakwogerera nnyo. Bw'obanga owulira oyagala okwogera by'amagezi manya mulayini ogenda kulwamu ne consistently bw'ojja ng'osindika oba ogenda kukola ki ogenda yitawo. Okitegeera kakati abantu abali mu kukaayana kati kaseera kano Epasi waliwo ekiseera we twamuyitirako omuntu akyasinza okukozesa social media obulungi omu ku bo ng'akola buli bukomiki bw'okitegeera. Era waliwo ababadde baŋŋamba naye komiki wa Epasi yakomawa ne mbagamba yali amufuulamu over comedian nga tamufuula muyimbi. Ne mugamba naye singa yambuuza nandi mugambi wabulamu element egi komiki zo zifuula musical nga kukumaliriza komiki eno omuntu amanya nti ono muyimbi wadde azannya comedy. Kubanga bayimbi bangi tubalaba world over bali mu kutunda nnyimba zaabwe naye ng'ennyimba entunda gye bazitunda akola kasikiti n'amala n'akulaga nti kano ka muyimbi n'akafuula musical n'ateekawo ne linki y'oluyimba. Just mwetaaga kuimprovinga mu bintu ng'ebyo ekintu kikole ki kitambule. Internet mbi eyisaawo bibi naye ate yakwata Joshua Baraka n'emutwala ku Europe tour. Olwaleero ali Bungereza ali mu collaborating ne ba producer ab'amaanyi nga social media gyakola ki gyakozesa. Okitegeera kati gwagamba nti ye yeri mu kuyisaawo ebibi. Society y'envundu ate nga abavundu era nabo balina limit we bakola ki we bakoma.
tukebere Songo Boost kati Songo Boost esoroza rumu TV ne radio tugende ku mikutu streamingirako music tugende ku YouTube tukebere numbers eze nyimba ze mugambe ez'amaanyi neze mugabe zitali z'amaanyi tugende ku Spotify tukebere numbers kubanga we are in a business of numbers okitegeera kakati play with the talkability. Junior waba agenda kwogera ku Ozambi nga tamusasudde. Ozambi trend yebe mukubidde ngejja kola kikuyitawo. Gwe tosuubira nti naye Junior agenda kwogerako nga tomusasudde. Gwe mukubira akasimu omugambe Junior nga bw'oyogera ku Ozambi n'erinnya Salvador ba epasiriyiseewo. That is how marketing works. Kubanga ate Junior kijja mwanguyira nnyo waba ayogera ku Ozambi aliko free trend n'ayisaawo n'eriryo nti nawe okola ki Ozambi wanagweramu amaanyi kuba ye wakukyamuukiriza nga ate naawe erinnya lyo lize likola ki liwereekereza. Nze nsobola okeera ku makya neekwata ka video kati ekintu ky'Ozambi kyali kitrendinga. Sisobola keera ku makya naye ngambe nti nkwate shifura ntule ku kisambi. Neze kye nakola najja mu publishing point of view. Nenjogera ku bantu engeri gye basobola okubanga ba publishing music wabo in case lukubye hit no banga okola ki ng'ofunamu. Era video yange etambula bulungi nakati ekyadduka emisinde mingi. Nekwata trend y'Ozambi nenjiteekako ekyange. Sagikozesanga bwekola kinga bweri epas temulwanisa trend. Use the trends to your advantage muyiseeko ebyaki ebyammwe. Finally ku nsonga eyo nga maliza nja kugamba abantu nti music TikTok CS music we Uganda. TikTok egenzo okujjanga mwawummula dda mwafuuka gayiro obeeko byokola kibyomuterawo kitegeera. N'ennyimba ze tuli mu kudiscussinga ze twesibyeko zigenda mmalawo ebbanga ttini. Kati olwaleero tuli mu kwogera ku Epas ne Salvador lwaki balina trend gye balabye ne bagibuukira. Singa bagiyisizzaako ebyabo ebirala ebiri musical kubanga amannya go gayiseewo what next. Trend tuzikozese bulungi yisaako byaffe si kulowooza nti ze zitulemesezza okukola. Junior, mu mawulire oba ku media ng'oli mu kupromotinga ekivulu bakuwa akalango gye twandiyise airplay oba kye tuyita mention eyongera ekivulu ne kiggumirira ddala ne kituuka mu bantu nti kisobola okuba nga tugenda ku Song Boost kasiri gy'abadde atuwa nga kituufu musical azanya Love Commissioner yakola ki yatambula naye ng'ekiri ku mimwa gy'abaweereza bonna bali kwani ku Ozambi tugenda okumaliza nga Ozambi n'olimba tebaluzanye literally enkudi ndoza Galaxy penzo yezanye enkudi Galaxy oba ntegeera naye ate bw'ogenda n'obuuza omuntu ku media house endala payo oluyimba olusinga otambula ajja kuwa enkudi bw'ali tagikola ki kati nze ndowooza ekiruma Epas kwe kuwa platform either mu kuzannya oba mu kwogera nga music kubalabanga omumwe gwe muwaaki naye nga bo batutte effort bakola music omulungi ne mutaboogerako. Junior, abayimbi baffe bakikwata nga kikwate kye tuyita entitlement nti nze era bw'ataba nze tewabaayo mulala. Kibasumbuye nnyo kizaala obujoozi n'otandika okulowooza nti society gwayina otulowooleza kiki gwe kyoyita ekyamagezi nekyoyita ekyobusiru. Epas oyo bantu bajijja buggwanga lino abalaba music we ngaali bogus. To his point of view, there are so many people in this country who don't listen to his music, not because he's a bad singer oba byayimba tebikwatagana. Nze nyanye ennyimba ze era nziwuliriza nnyo. Abantu basiba bwe bagenda ne bakola analysis ne beerabira. Nze mmotoka yange eyo oba gobaani nawe obeera ewaka oba mmotoka yo olina playlist ya music wo gw'osetting era gw'oyagala owulira akuyise muki nze tebambala nga basoma statistics naye nga tuli bangi muntu abeera awo ewuwe alina ennyimba ze zikola ki ezimukolera naye nga tewasooka kwebuuza kwabo bonna abeefuula nti ki okuyimba business erimu ba consumers ffe okisegeera tosobola kuba muyimbi ng'ate gwayagala okubeera nga oli muyimbi gwejuleeta gwewewagira ale n'ogattako n'okuvuma ffe bakonsuma tikakati mulaba kakati ebyo bye muwuliriza
tebirimu magezi. Watandika ddi? Yotandika otya? Gwe wajja otya? Bantu kwerabira. Wano tewaliwo luyimba lwa kisiru na luyimba lwa magezi. Bantu bebasalawo. Nze beere wange nenda ba America has got talent, mbiraba siba British has got talent. Noyabanga waliwo abadde basaana okuwangula naye ne batawangula. Era nogati singa mbadde nze asala empaka zino nandi wadde ono. Naye ate munnange olinaga nti mune wadde bali bayimbye naye ku endi bayinza okuba bakoze ensobi ki bweti. Tegera abalala ne bagati naye introduction yaabwe nga bayingirawo ku stage naye badde matalingo osaga kyekyakoze eki kyekyabaweesezza oba kyekyabajjisizzaako. Njagala abayimbi ba Uganda bakitegeere, balekeraawo akamanyiro n'akajanja. Ennyimba zonna nga bwe zikubibwa ffe bakonsuma ba music ffe abasalawo ani gwe tuwuliriza nani gwe tutawuliriza. Ensi ewuliriza music ku bintu bingi, ensi bantu. Bwe tuwa ensi tegiba miti. Teriwo omuntu akuba luyimba lwa nkudi nga waliwo afudde. Era playlist ebeerako za Paulo Kafeero oyo ye ku gundi yammwe taliiko. Kwa bamukuba ku nnyimbe, bamukuba ku maziika. Ate nga bunaku wabeera yafa. Oyo ye temumuguledinga. Kitegeera muguledinga bano bemukola ki. So epas bano abaana bozambe bajjanga epas bwe yajja. It means there is a big section of people who enjoy their music. Abo tebakulumya mutwe. Tuli Abannayuganda emiliyoni yago. This field is too big for everybody who is serious. It is accommodative. To everybody who is what? Who is serious. Tovula bazo omuntu bwajja wano n'agamba nti nwanagana n'entambi oba kasirye overviews, you are stupid. Kiba kitegeeza ntambi n'ekasirye balina kye bakusinga gwe kyotakola. Nenga ku views ono bwafuna emitwalo 3 gwabeera waate 3 emirala egiri awo egiri virgin. Let me tell you, there are people who blog on environments mawanga agakula. There are people who blog ku byamalwaliro. In fact, Oprah Winfrey bw'otunulira programu zaabwe ze bakola si za byabufuzi. Junior kweyoka information kati wane Uganda waliwo gayi bamuyita Dennis Duke yalina YouTube channel ng'ayogera ku bumyu na kulunda bumyu. Nazimba faamu ye ey'obumyu n'atuuka n'okukola restaurant e Bukotaawo ng'etunda nnyama ya bumyu. Naye nga bw'onoonya abamusinga following baki batini. Mu Uganda tulina comedian gwe bayita Uncle Mo. Akola komikize n'aziteekayo era n'ogisanga mu lunaku lumu ng'akantu kali mu mitwalo 3-4. Osobola okusubuza abantu abamanyi Uncle Mo nga bakinga batini. Ye identifying n'amanyi ayagala basayidi kibasayidi eyo. Era n'olabanga n'obulango babomuwa okwefuluwensinga na biki. Mukwano gwa Simon w'ebina Uganda. Oyinza okulowooza ODS y'Abannayuganda nti paka ng'olabye upload ye ng'eriko abantu emitwalo 10 mu ssaawa 24. Nokkiriza ati ODS naye preferring ebyo naye ekola ki nayo gyeryo kitegedde. Kaakati mmwe nga Junior wageti buli ali serious akatale weekali epasinga tonnakaaba, what are you doing? Balirezi bakikwatanga kikwate kibali mitwe abane we tulinga nti abomba ina ne betume ebinyanya. Abaana bali mu ghetto, they are making good music. Good music. Kwanga chechi mufuula good erife ba consumer. Oja yimbe byamagezi byojja bifira muweka. Tuula ba serious. Mu kifo kyogenda mu ndongo abayimbi bagano ba mu studio. Bali mabara, bali mu federation, bano balwanira zino. Their time is consumed by so many things. Bali mu bulango. Bafuka ba businessmen kati nfunyewo akalango mu competing nabo mwaba YouTube. Josindi ko omwana anena akalango omuyimbi omusanga yatusedda. Ninga tusubira omuyimbi okuba nti bayita muyite. Muyimbi teyetaga ku strugglinga nnyo. So balirezi balemeddwa okukyuka n'enkyuka.
There is a revolution in the music industry. Abantu gye batalaba. There is a revolution and evudde ku myaka. Emyaka egiriwo tetwetaaga tubuulirira. Bannange abavubuka mukole nnyo bakole ki? Biriwa nga gwe bwe wakola ddi atubuulirira. Kuba kamanyiro eriwo music atakyatunda. Omuntu ayimba nkudi bye babeeramu. Gano mabaala bino biki. They don't want tebaya bintu bibakola ki. Kati gwe nawe epass ojja sigala mu byamagezi. Saimo eddo okwogera ku byobufuzi tebatulanga mitinga kati. Musajja jjanga yambadde suit. Professor ati differences bwezite azikubye ku meza. Ayogera ati keno ebabikula. Abadoke bano musajja mugezo mulabye papula byanza na mza. Ne bwe abakola ki? Ne abaana batematema ensonga ennaku zino. Wanzi w'omuti. Goroza lwaki bampuuga kati batutya? Ani agambye? Yandiba genda obuze empuuga oba paneno tagiraba gwe genda omubuuzi. Naye ku ffenna kuliko amusinga ebitabo. Esi waliwo weetuuka. Mu nsinga abakulembeze be baagala bategeerera abantu eyensi ebanzibu nnyo. Abayimbi baagala bategeerera abantu. Abantu be balina okulaga wajjodda. So sigwe kakubuulire omuntu anaasala eddiiro nga wa NUP views ne zigwa. Kitegeera nayingira enaalemu abantu bakuleka. Kwasigwa abalagira wajje badda. Gwe epass oyina okutegeera abantu be balina okulaga wajjodda. Kwabe ba consumer be weetaaga. So sigwe kutandika kutubulya epass tafuuka judge wa music. Gogugo twakusendeka kola ki? Yayise Simon Kowero. Bona ayagala obeere judge. Nawe kenyi tojja tegeera nsobi yo lwaki abantu tebakuwulira kwa kati weefudde mulamuzi. Ebintu obinabirabiramu ango ya buyimbi. Si ya ango lwaki bana abasiru boyita abasiru tebasobola kuba basiru nga bayina abantu bwe bati ababakola ki ababawuliza kwa buli omu music ampassivinga in his own waliwo abawulize music ya struggle tuliyambala engule olutalo nze ngampuliza ebyo ebyekisiru niyo usanga basai bano tuliyambala engule we bali bekapisa ebintu and I respect them. No abawo fe abayimba revolutionary songs iyo Ngule is a revolutionary song. Ngule is a revolutionary song. Abatana bakuwamba buyinza banonya buyinza obutali balisi bali Simon ndeka ejja kubasa ntambi kubeera ndi comfortable. So nze ngamaliriza wali yasoga mu ntambi nga yagala okuseka ne tayagala tubane meeting ku Monday sala komboza wamanga ngamaliriza baganda fete tuli bayimbi twasalawo kuba balamuzi tegeera buli omwayimbe ninga abayimbi mudde mukube endongo no promoting muteekemu amaanyi mubeerawo okubeera aleze paneno singa wano tulina abayimbi bayitirivu abatutuukirira ku paneno nti bannange nange ninawo kyenkola ki kyennina kubanga kyagala ekigaana abali ku paneno fe abayina abantu naye bwona ayagala gweoyimirire eyo otukube otuyiseemu amaaso tujja genda ne boozambe ko zambe yali yankoze eki ne munna Uganda izo zambe namuwadde free airtime kumwogera tuli wano tumwogerako tumumanyo zambe kakati mu space ene ya media because media is a battlefield omuyimbi we positioning otya okyaliwo mu apartment oroza bino byakubira badije ati bayinanga badije ba akange kayiseewo mu bala boss media kati nene media is too wide. We know babuli wamu. Ne with the strategy. Museveni kyagaye nti bino ebintu byenyenda okwogera obugagga buli mwagulika n'ebibalo. Tova buvyeno ganyenze kulima. N'ekibalo. Kati abayimbi baffe balema okutegeera. Bano wa TikTok
bano wa Facebook banakutambuliza ku radio ebintu bijja kuwangwa tebasasula abo boolaba bo baagala byabwerere kakati ke tutambuze Ozambe mwana yakubya akayimba kalungi so bave mu bintu bya laziness n'okukwata ensobi society byeyagala byekola ki byeyagala Sula Banton ensonga ya Epas njirese mu Sula moment Alexander Bagonza Alexander Bagonza wamwogereko kirero oyo naye atunde perfume ze by the way bino ebintu by'okuyingiriranga abantu abyesonyiwe eno Uganda kati gwe tuli it's a self service buli muntu yebegera okitegera buli muntu yebegera so bali abaana bayimbe music waabwe ba TikTok sewa nsonga lwaki omuntu aveeri natandika okugamba mwawumba wadde obudde music omulungi mumulese eno music omulungi gwogamba tumulese eno ali luddawo munange wana abayimbi sayimoka nkubuli abayimbi bayina omuzego bako bagendako babawulirako lugambe Nigeria eyo nti wano woyimba alubamu etunda nnyo ku Spotify na biki Julian yasooka Bits and Pieces 2016 ajikola nateka benyi babazali 15 chika bagulako 2 Kenzo naga Julian akikoze 2017 naita biology album obagulako lumu n'ekitundu Epas naye wuyaga alina simanya album erike nyimbo basatu mu mmeka oba na mu mmeka na mu 2 okitegeera so ebyo bintu bya album wali abagula eze nyimba bwezityo era wali abazi streaming so nono omwana yayimbye Ozambe simanya bayimba nkudi mubaleke bashininge enensi teri yagina konti yagina ko buyinza eri yajja kujja dictating emakago lwaki owuliriza Ozambe ngaze nayimba akayimba my love mun awuliriza Ozambe muleke na wa my love genda n'ebibyo so kati omuntu alemeredde okupromoting ekiche ali ku kyoli kiribanga omuntu wanaleka wa makage najja mugago oba epasageza okupromotinga naye Bozambe ne banne bekiise mu kkubo lye ati obuzibu no tali yekiise mu kkubo lya munne epasa obuzibu bwayina tayina sente omukazi yali amuteka mu sente wini yamugoba Epasa yena omukazi bamita wini girlfriend we wini wa mami nedda wini bya nyimba nedda waliwo kibebi awo kibutirisias kicha kimuteka mu sente awo kiwini nika kyamugoba wa musajja watunga wakapoteya okay gena naye so gachi enakoze yali yefubye nnyunnyu nagenda mu gym azimbe kokko ku maso n'okunywa obuugi yali muzimbulu kufu kimala naswi yali wa naswi ne genda maso so mu mbeera yonna kati bye byamulemesa nti sente gye zaali ziva nga tezikyajja mwana sura sente nga tezikyajja naga kati nze nkoze ntya okitegeera kati nakomye okuwulira atunda perfume ekivundu atunda ayina ekivundu kyatunda so anyway ayimbe byayimba abiteke gyabiteeka manya abantu bagala kubeera nga Joshua Baraka newe kuno ku nsi buli muntu ayina riziki ye buli muntu ate riziki teweta koona Baraka yiwa abayimbye nga laba Nigeria bonna bazze bamukuŋŋaanirako ate tebajja kuŋŋaanira ku Epas noba Epas osinga Joshua Baraka oluzungu Baraka ayina ebituufu byakola Epas byatali mu kukola bagamba bali mu kwekwasa Baraka ayina ttiimu byala wa Baraka tubeeko n'engeri gye bapublishinga music indala James Proper yakwata abasajja ab'ensobi ku lunaku lwe baata alubamu ne bamuziimuula naye ng'ate oli akolera Spotify abeera mmanju bwakogaye kitu abakikola ki kati bano abaana basigadde bawuliriza they are not marketing bali mu kuba bukubi mimiro so kati bye ebizibu Epas akera ku macha azukira ku baby porridge nakuzina mu diro oli okitegera kubeera awo kwefuula pingu kubeera awo atugamba kimu nze nayimba alubamu eri ennyimba ziri eyo ziringa 5 era lwetale balimu n'ennimulo lyawo namuyita embizi ogutali musango kamuyita embizi kani ka Epas mutakayinza kulira keke yako lekajiwe embizi nimbo yali embizi so abayimbi mukoleche mulino kola bane mu budde obutufu muleke okunenya abalala muleke abaana bashininge bashifula Bozambe simanyiri pazo bano bani kubanga babaana tabagenda kubeera ubanga ddene
obudde bwabwe balina essaawa nga 13 zokka okitegera so baleke bashayiningemukko obusente bwe banaabafunyewo obutonotono babeerako nabo beeyagaleko basuleko bulungi bamaleko bulungi bakwane ku bakazikazi mulwaki mwagala kwefuga abakazi kabali mu industry abanyirira olwokuba mwe muyina ssente muleke abaana bashayiningemukko kubanga okushayininga kwabwe nabo bakimanyi nti music ono gwe bayimba tagenda kumala bbanga ddene kuba kati ozambe onamala wiiki mmeka ng'oyimba ozambe tuyinza nokuba tetugenda kutuuka ku yidi nga tukyali kuvundi kunkudi yidi tuyinza obutatuuka ku yidi ng'enkudi twagivaako yidi eddako yidi eddako so mumuleke omuntu ashayiningemu awo akaseera kubanga bino bya kiseera omuntu muleke ashayiningemu tomukugira nti gwa success ye yanguye etya gwa mutonda gwa imuyiriza byayimba so buli muntu muleke naye wali abanyi galaxy ya kigenze ne kikomawo ate kikomerawo mu mainstream abantu bekwasa mainstream ninga bana abana ebintu bye babivugira walala bakwa mainstream yagala kubeeri pako bweripi kuba kati amazima matuufu gali nti sinawulirayo TV yo n'aba radio yo nekuba nkudi enkudi eri ku TikTok erina ku status z'abantu ninga tebayita aluyimba abawe vibe amanyi okwogera mukwogera mulungi noli omwana azola amaaso shifura omwana we namulabye omuyimbi wano gwina nga oyimba lulungi ninga ogenda muleta mu interview akumenya ayogera sikempewo omubuuza kibuuza kudda mu kibuuzo era sikivula n'omwana simanyi ozambyo namulabye nga bamukolako interview omwana we wamwe ku BBS nga kakati akanyonyi kagenze ne kali embaata simanyi kakati nembyagala mumuleke ati we kubanga abalungi tubalabye baze batusuubiza ebintu bingi bakozese album ziganya okutambula kati leka n'abasirusiru kuba nawo miliyoni namba eri eyo muleke n'abasirusiru banyumirwe waki mwagala ati bategeevu bokka beba babeera muli neggwanga n'abasirusiru tubawe chance abagwagwa nabo bawulirize enkudi abagwagwa nabo bawulirize ozambe ensi etambule wale kati bwana agana okufa batamutte n'abaana abasiru nabo tubawe obudde byebyo tweyanza ntambi sinze problem yange bweri abayimbi olaba at the peak time of Alien buli muyimbi gwatuukangako kati mutemi kyalina kyemutugamba kati endongo etambulira ku internet omusajja mumulaba oba ontegeera era bonna batandika okuyisa amaaso mu radio mu TV mwe mwakulemberanga luli twabyogeranga wano mu time ya Sanyuka budget ne bazijjako mwe mwakulemberanga olinga ali musalirawo endongo kati endongo okusalawo kwazze ku internet ne tugenza okutuuka mu kusaazo tuse mu makati mu mwaka tukitegeera nti ekyamazima guyinza okuba nti si mukisa gwa buli muyimbi endongo okusalirawo ku internet mainstream ekyasalirawo endongo yaki kati batandise okukuba enkyukira oba ontegeera bakomawo mainstream wakibukola ku internet oba ontegeera mwabagamba bagende ku internet gikigwera kakati kigwa kitya ekisooka ebigambo bya Epas ngenda bitunulira mu ngeri ya mirundi ebiri ekisooka ayogedde ku he's a musician ayogera ku music era yomu ku bayimbi bange bensinga okwagala Epas he's a purist as an artist nange nga consumer and purist I like people nga abali mu kaliba ya Epas tulina osooka ne twebuuza what is music Saimo because music is subjective music ndowooza mu kumuyisaayisamu amangu zandibadde nga vocals oba instruments eziri organized ezisobola okubeera nga zicreating a harmony ezicreating a beauty ate nga zisobola okuevoking emotions I think that is description ya music nga we yalibadde naye tekimala nti osobola okusanga kasirye nga alina music gwanyumirwa ntambi nga tamunyumirwa naye fembi nga tuli bantu kyekiri ku music osobola okusanga Saimo abasajja abagagga balinamu ku ssente nga keera nafuna emitwalo gya 3 oba emitwalo 5 nagenda ku Serena neyamuyimbira Isaiah Katumwa najja namukubira saxophones nga temulimu wadde ne lyric nejo ne babeeramu for 2 hours that is also music wa kusumbuyiraawo nti omulungi yaliwo mubi yaliwo tewali alina answer teri ayinza kugamba nti ono ye mulungi ono ye mubi ge mazima ekyokubiri ayogedde ku ba gatekeepers b'endongo ndoza ba mirundi ng'etaano era weebali era ne loloza ye bazikola gatekeeper asooka simuje tujja kisuula
Nkolusama igambagirire koko wano katono. Gatekeeper asooka nga yali baddenga musician yennyini ye gatekeeper asooka omuyimbi. Owokubiri yali baddenga record label akati tuzina nyingi nnyo mu Uganda nenjogera ku business side abateekamu ssente. Tosobola teeka ssente mu kintu nga tekiriiwo. So musician as a creator artist yasooka ne kuddako record label for example singa zibadde nga twachi embracinga ne sabazo you can substitute them with managements Spice Standard Resource Management Shiba ine na kyabateeka mu ssente. Then abokusatu ba consumers consuming bino ebiyiye bya gatekeepers abasatu abasookerwako toyina kwerabira media toyina kwerabira promoters promotinga then ne bagijamu ne bategeka n'ebivulu. So ne ba gatekeepers nabo bakola ki we bali ku side eyo era babaddengawo ne music omusajja walukaga yakuyimbira nakugamba ebyokuyimba nga byamusobako nayo temuli interview eyingiza ne mu kuyingiza ateresengejja kubanga ina beteeka waggulu ina beereka wansi ina beereka wakati awo we watyo kitegeeza emirimu gyonna gizanyibwa right. Ekirala APAS atunulemu ko ku situation ya music esawa zino nga wali omukaluba mu ngeri y'okumupromotinga. Esawa zino omuyimbi sendeza audio zibeera awo ntino producer ne sim okukolera audio mulungi nga takuzunzizza milioni 5 ku 10 ogende kuwa video nti Darlington oba ni bana ba producers video ba pesti bani abo nti milioni ekitone nnyo 15 oyo muveeko ogende ku media Saimo kuzanya oluyimba lwo ate basaimo nga bangi ojja kwetaga bangi ogende mu ba DJ ogende mu bana abatambuza ku CBN ku Majestic kwani ogende okulaba nga project y'oluyimba nga lumu bweruti nti ndutumye kasirye obato ina bukadde buwera 3 oyinza okwebaka nalwo mu nyumba kakati kuba mwaka fana nyingo omwana tawulina wadde mitwalo giwera 5 nenga ate potential agirina career talent agirina kakati zino zi application nga TikTok weziberedde nnungi mu mbeera eyo tizigenda kuliftinga omwana abadde alina emitwalo 2 nga capital nenga alina ekitone atagenda kuweza bukadde 3 bwa APAS oba bwa Palace oba obwani emusitulo emujja ku mitwalo gino 2 emuteeke wano wataali tuuse kakati kyekyo kirungi APAS kyalina okumanya muganda wange lwaki criticism ye erina okubeera nga ebalansinga mukko nti abaana bano bayambiddwa ale naffe kadi naffe aboogera abantu we are products of applications ngezo tunulamu ntambi 3 years ago oba 2 years ago ani yali amumanyi mukitegeera because ba gatekeepers abakadde abaliwo abazi TV abazi radio emisoso gyali mingi nnyo ntambi okujja ku expressinga views ze ziwulikike zitambule ngaba masquerade yes nganja kubeera masquerade bajja kumbuza ABCD nenga ate kiraka issues nalinzi nenga sina wenzikola ki wenzi expressingira social media zone zijja YouTube Facebook Twitter TikTok nachi eziyamba omuntu okubeera nti no gisobola okumufuula ekyo kyali ezimuteeka kyatali nekimuteeka awantu weyandibadde potentially kati kyekyo baganda baffe ba APAS ba Salvador kibalina okumanya ku these applications basoke bamanya the importance giziyambyeko mu ngeri eyo APAS akubemu kakafaananya akubanga jidde ku mulembe guno nga sibwe gwa 2014 nga akwatiddwako badi yali Frank ja yali badi eyamukwatako akubanga teyaliiwo mu life ye esaawa ezo APAS yalivudde ati esaawa zino tebaliwo players nga babadi nga wekyali omwana olina kwefaako n'opushinga olina kwepushingira ku kyosooka nakyo olina essimu yo yiino era abaana bahozambe kyali bali kyakulabirako kyamaanyi eri creative ali eyo yonna you don't need to have 50 million Ugandan shillings to make it you have to be innovative. Zambezi is a continuation of Alien Chiaturaga. Yes. Alien Gurumaga Latanise no kola video ezebbe. Yes. Inti TikTok ne application ezifananyiriza the alternative media eziyambaka abana bano kubeera nga bakola ki nga basituka nekirala nti music APAS tasobola kubeera nga Simon Cowell ate nga ye muyimbi waliwo abalina buli omu alina playinga role ye APAS role genda mu studio n'afumba kyafumbye n'afumba album yenzira giwulirako era nnungi nnyo netakoze kiri kasire kyagambye ekimala nga gundi kyakola Joshua Baraka nga Azawi kyakola because obalaba bali mu categories ezo
Azawi Eipasi ba Joshua Baraka abagala okubeera tu music waabwe bamukompozinze bulungi okusinzira abo ku standards zaabwe zamuteekako atambudde afulumye Uganda agenze wala streaming platforms zona zemuzanyi bana babiri bakoze eky'amaanyi Azawi ne Joshua ekitagenda bawiningisa because I've never seen Joshua Baraka oba Azawi whining kyamaziga ag'ekirogo agaba Eipasi saba zino olabika nga ali mukaba amaziga ag'ekirogo oba kitegeera ekirala wemba ngenze kusaidia Eipasi ebyaddala nze nganze consumer wa music nze nyogera mu category yange nange sali yagadde nnyo kubeera nti industry yaffe yinza obanga ebutikidwa this kind of music mulinda batali that proper okiraba kuba fena fana tukikanyiza kwa sira kyogedde nawo okyogedde nti olwo telugenda bawo mu X3 for example nenga nali yagadde lubeerewo emyaka n'emyaka kitegeeza ne bano ba creatives oba mazo kubanga ofulumiza oluyimbo olwo lukubidde akajjaako o making sure nti projects ezinaddako the future projects zijja kudda mu template ene entuufu eya music atagenda kubeera just viral because obuzibu buli ku viral songs tukatunulira covid was a viral disease era covid yagenda okujja sirimu n'amutunulira bwati agamba labono era kukenenya abantu yabaziba mawugwe ne bafanga bazimbye kikansa nekitwata kutama kikansa nekigamba labano kano ka covid era covid by 2024 taliwo sirimu akyaliwo yera sirimu alyawo akuba bulakinga omusaza aguze sowa ayina bali mu kukwata okitegedde era newunyiza ddyo mu budget ya Museveni ayina byawadde sente zigenda okukola gondi vaccines nakati ezaki mu budget is that COVID you understand though that is a discussion for another day nekyegamba nti ekintu ekiri viral kijja kati kangere ku bidi positive nga sibulwadde ekiri viral tulimba lujjanga luli viral n'ebiseera ebisinga luyita mbuyisi sewo kitegedde nekijja bakiziba okuddamu ofuna omukisa gwe gumwogozambi ayitewo bwatyo kitegeeza olina okuddayo ko kunono gye tukkiriziganyako standard y'olima nga balina okubeera nga ekola ki ng'ebeera ekirala music yennyini era mbadde na argument eno n'abantu music buli music ayimbibwa ng'oli creative kalobere ffe aboogezi olina obbaako n'enninkiyo gy'otunuulidde target audience otunuulidde eriwa buli music alina gwa communicatinga naye music w'abasudde yali acommunicatinga ne basamuyiga badda oba kitegeera basayimo samiga alera bebeku nga tunuulidde abo gamba abantu samiga beyalera bakazi ntambya bamwegomba okitegeera kati music abako n'abantu bakola ki batagetinze music w'abana abaana bahozambe gatako bali lupazo waliwo a different class of audience nabo bebere tunuulidde ne behaviors zaabwe ndoja kusanga enkudi mu bbaala nga abantu bajja kukuba emikono bagende waggulu batinga lwe target yalo ya life pate ya masanyu eyaki osanga olulala Juliana Kanyombozi mukazi watunga ayimbya oba Katonda simanyi nakutendereza nga nayo olulala lw'abantu balala ne bana abayimbi balina okubanga bakitegeera waliwo muyimbi nga mmaliriza bamwita Snoop Dogg omumanyi mu 1992 gundi yesoka album ye bali bagita Doggy Style kulikango yagala kugana na Doggy Style kivunule owangule ekyebiri kabwa kati kabwa yali music ne olabe tracklist enyimbe ezaliko sexual eruption zani nga za kikaba nenga zina audience yalo era olimba lwafuka triple platinum ne lukola ebyalo because ala manyi gundi yalo esaawa zino yazemo kuina yutinga ne Dr. Dre bagenda kola album agita Missionary it is a circle of Doggy Style bagenda kola Missionary naye abazungu bakitegeera ne bakimanya nti buli music iyo music owaffe ntagenda target yabo osanga omuyimbi Nicki Minaj ng'ayimba mu lyrics ze eat that pussy okitegera olimba nga balukonsomi nga balwagala balina okone Eminem omukadde kyokka munsi yemu mojja osanga Donny William nga naye ayina music oba Kenny Rogers bani nga bayina kitegeeza nti audience eno gye tulina tuli bangi nnyo nti buli muntu n'oba oyimbye bya kisiru nga bwe babigamba n'oba oyimbye by'amagezi nga bwe beetwala it can be consumed both kinds of music can be consumed because tuli bangi. Okay, tweyanzeege ndoza Sunday yaffe ekomi wano olunaku olwaleero ekomyawo mwebale nnyo mwebalire ddala naye ng'omuyimbi tewesiba nnyo ku bantu just promote your music I think nga akatalekeko kamanya akaleero
Epas okimanyi emabegako wali wonna abadde yasirika naye tusitole ebbiri zimutambuza okugugulana n'enkudi n'ogugulana n'ozambi. Ante kati kasiri kizzeemu waliwo okutambulwako omuntu nga artist ng'atambudde nti bamwogerako nene ati we yalazeewa mu kaseera kano ng'alina album kubanga ekyamazima kuliko olibadde olumu oluvuddeko kubanga kati ssaawa zino at least Epas bw'amala okukola bino twandirowoozezza nti yandibadde kati artist amaze okubukinga interviews webali najja netumanya nti kati hinti ye kwogera ku nkudi ng'ate nga tumaze obimaliza byonna byagenda okutubuulira ayogere ku beauty of his album oba ontegeera kakuze Saimo wooli ku BBS bino osobola okuba nga obimanyiiko wawulirako omuntu yenna ali ku ttiimu ya Epas nga asindise officially ebikwata ku alubamu ye kati akabire eyo tatutawa abayimbi wa Uganda wano abanene kyova nti David Lutalo jakulawo kumala omwaka nga talina luyimba ye muyimbi ng'ali convincingly big ng'akyakola nga bafutu soda ngakola nnyo nga David Lutalo alina oluyimba luyita Love Commissioner number one ku song boost luyita Nnyongera yakamala dumpereza bambi the hairs kati ale to prove nti alwetaaga this time around no yeyepushingidde oba kisegengo nti akolanga futu soda karogoyi ne kati Uganda muyimbi yakuba hiti mu 2010 n'afuuka star nadda mu the best he can do to send you a link without even a hi. I think ne link eri generic muzine za broadcast yakuba ile nikayemba bagonza webake nyimba tampadde badde mafuta mbere bulungi mwera